Kale, salamu alaikum watuzahi wa barakatu. Mtu agaluba buzako n'ekibuuzo ekisingayo mu nsi yonna musibye mutya ne musinza okuwomu nga muntu tulaba katusibye muli malidadi sana muje baleko gye mutuusaako emirimu wano mu ggwanga lya Uganda ennaku z'omwezi ziri 29 yonna gye olina kubanga osinziza okulaba programu nduyinza okubeera olwaleero enkya oba olunaku oluddako oba omwezi oguddako oba omwaka oguddako naye kye tumanyi muno woonooba ogirabidde ejja kuba ate ekuyamba nnyo okubanga ate ekyusa obulamu bwo n'okubanga ate erina kyegattako wamanya eddoboozi nga bulijjo the one the only Shadik Smith mbakutuusako programu yaffe eno eya buli Saturday wetubeera twogerako ne Sheikh Udaba omukukunavu omukunkufu ate nga mumanyi ate nga musomesa mu bintu by'eddiini naffe kye twasalawo tuleeta ebintu by'eddiini tubireetinga n'obulamu bwaffe obwa bulijjo ne tukusomesa gwali eyo okyusa otya obulamu bwo ng'okozesa ate obulamu obw'eddiini oba ekigambo kya Allah. So lunaku lwe tugenda kwatunira ebintu bingi nnyo tubadde tubabuzeeko mwebale nnyo tulaga omukwano mubadde mutuyimba bannange Sheikh Udaba yaddawa Sheikh Udaba ne mumanyi emabega kawo badde biseera byagenda Mecca akola ijja so Sheikh Udaba abadde takola ki abadde taliiwo nga naye yagenda ya travelingamu ko katono naye nga ate yakola ki akomyewo so tugenda kwatugerako ebintu binnya tubye ku lugendo lwe lwali lutya abantu be yatwala oba abantu bagenda naye baali batya era waba teyagenda ng'agenda diseyo tugenda kwa tubyogerako nawe yagala okugenda obeere nga ate ng'obimanyi lunaku lwairo essira tugenda kwa tulisimbye ku kintu ekimanyiddwa nga ekiiso eriiso lino muliraba ng'eriiso nekisobola okufuuka ekiiso nekibeera eddungi oba ebbisi olunaku tugenda okuba nga tukwakika tunuulirako obeere nga naawe wali okusobola okuba nga ate oyigamu ekimu oba ebibiri oba ebisatu. Sheikh Udaba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hali abatulaba mwenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala all and all Allah abawonye ekiyitibwa ekiiso. Allah abawonye ekiyitibwa ekiiso ate mwebale kubeera nga mufollowing omukutu guno era buli agufollowinga tusaba ayi Allah abeerenga muwa kyasinga okwetaaga kubanga life yaffe oba obulamu bwaffe ffenna abantu twetaagisa okubeera nga life etambula buki etambula bulungi. Bwe bali boogera ku kigambo baraka bagamba nti nahanu nahtaju albaraka fi hayatina abantu ffenna mu nsi twetaagisa ekiyitibwa omukisa. N'olwekyo Allah wakusaasira gwandaba wonna wooli n'ofuna ekiyitibwa omukisa kitegeeza nti malakatu dunya wa ma fiha ti ebintu byonna mu nsi obeera obikoze eki obeera obimaze. Era Nabi Muhammad yategeeza nti walau futiha newe bakuggulirawo omulyango gw'edduniya eno au wala futiha samaa'u newe baggulawo ensi eno yonna ne bakuwa ssente zonna eziri mu ggwanga naye nga toyina mukisa tosobola gaggawala era kimayiza osembe nakyo ogeza osembe nakyo kitegeeza nti saba nnyo Allah n'oba ofunye katono akalimu omukisa ako kasabiranga Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga asobola okubeera nga akakuwangaaliza. Bantu bangi mu nsi muno bakola naye ng'ebintu biganya okukola ki biganya okutambula. Bangi batambudde mu mawanga bali ebweru gye bawangaalira naye nga mu nsi mwava mu Uganda talina wadde ekiyitibwa akataka talina wadde ekiyitibwa akayumba. So ebintu bingi nnyo mu nsi muno neka bizinesi nga takola ki kyobola abamu bali ebweru bambi beekweka tayagala kumubona ku ki ku butaka naye nga oluusi embeera. So lwali twagala tusomese insha Allah ku kitibwa ekiiso oba oliawo yensonga eremeseza abantu bonna okulaakulana oba ekiiso kiyinza okuba kiremeseza abantu bonna okubeera mu mbeera ennungi oba eyagaza. Kalawo nyine tugenda okusinza nga tuyogera olunaku naye kansooke tukuliseyo buli omu yenna enaasobodde omwaka guno ogenda okukola ijja ku lugendo olutukuvu olwo njagala mu bufu muno obakuliseeyo bonna bonna kwambadde n'abantu bangi bakomawo eyo abadde ku kabo manyi kaba eyo nze nga Udaba nakagirambula emirundi nga 7. Tokoowa mirundi emeka 7. So bwe ngattako hijja nengetako ne umura wallahi sibala ate sinze nzekka ne family nayo nebeeranga nayo Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa nekola etya negenda saakuma ku family yokka nengattako at least era bamama baffe bataata bange abazadde so abandaba ku kamera essaawa zino saba nnyo Allah kutuuseko mu kibuga eky'e Makka kubanga bw'otuuka mu nsi eyo wallahi toddamu kaaba kiyitibwa bwavu waliwo Katonda ebintu byeyateeka mu nsi nga yamanya nti omuntu mu nsi ajja n'azaalibwa naye okuzaalibwa kw'omuntu ajja nga kwegamba alina ekiyitibwa omukisa kubanga oba ovudde mu luto lwaki lwa maama wo n'oyingira ensi mpya kati ensi eno oluusi abantu tufuna ebizibu olw'okubanga tusinkana abantu ab'enjawulo. So omuntu bw'atuuka ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala Kaaba by the way Kaaba eyo
wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako mu Qur'ani ebibuga ebimeka yagamba Makka neki yagamba nti la uqsim billahi minash shaitani rajim yagamba nti la uqsim bihadha albaladi abange ndayidde ekibuga Makka nendayira n'ekibuga Madina ofuna bulungi n'ekibuga ekirala Allah subhanahu wa ta'ala kyayogerako mu Qur'ani Allah nakusasira n'okituukamu kyekibuga ekiyitibwa Jerusalem ekyo kibuga nakyo kiki nakyo kyamaanyi kirimu baraka kitukuvu era kyovulaba Allah bakusaasira n'ogenda e Makka n'ogenda e Madina Allah nakusaasira n'otuukako mu ekyo ekibuga ekiyitibwa Jerusalem Jerusalem awo gwe abandaba essaawa zino waliwo ebyafaayo era mu ekyo ekifo waliwo ekifo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi barakna hawlahu Allah yateekawo ekiyitibwa emikisa egyetooloddaawo bw'otuukawo nawo kiba kiwedde oba okimaze era kyova olaba Nabi Muhammadi bwe yali ng'agenda al Isra wal Miraj nabbi ng'agenda asinkane Allah awo wenyini nyini mu ekyo ekifo yatuukawo n'abeera nga yasibawo ensolo ye eyitibwa Braka eyali emutambuza ng'emujja e Makka n'emutuusa mu ekyo ekifo ekiyitibwa Jerusalem so ekyo ekifo ekyo nakyo Jerusalem Allah bakusasira n'otuukawo ensobo ogikoze eki oli ne bwakuloga atya kiba kiwedde omuntu nga Allah akuwadde baraka kubanga ekisookera ddala nkugambye Makka waliwo baraka ennyumba yokka Kaaba Allah n'akusasira n'otuukayo n'ogitunulako butunuzi bw'oti oba osaba byonna byokola ki mulimu baraka waliwo ekifo ekiyitibwa Maqamu Ibrahim ekifo ekyo Nabbi Ibrahim we yayimirira ng'azimba ennyumba ya Allah Kaaba era kyovulaba omuntu amala okwetoola Kaaba eyo emirundi nga 7 osalayo era akammeka era kabbiri omala okusalirako ebbiri ezo n'owanika emikono n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala so kakati ekifo ekyo Makka Madina mulimu emiki waliwo era e Madina ekifo ekiyitibwa Rawda erimu bifo by'omujjana ofuna bulungi abafu abandaba ku ssaawa zino omuntu bw'akwata ssente ze miliyoni z'abakoze eki tasobola kubeera nga akoze loosi tekisoboka ng'agenze mu bifo tasobola kubanga mulimu ekifo ekyo ekiyitibwa Rawdatun mu bifo by'omujjana ofuna bulungi era ekifo ekyo omuntu bw'atuukawo masha Allah osabiramu Allah subhanahu wa ta'ala n'osaba byonna Allah byebakoze eki ensi ebe nengekola ki Sheikh ensi eno enyiga abantu bali mu ekibuuzo awo kubanga ebifo ebyo manyize bw'obyogerako kinyongera okumpa essanyu mu bulamu bwange ne ku mutima gwange kambuuzeemuko omuntu yandigenze mu bifo ebyo emirundi emeka mu bulamu bwe okusinziira ku ahadithi newekiwa awekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hijja ffe mu busiraamu ekirizibwa hijja ki hijja emu kati zino ezisigadde bw'obanga Allah akusobosezza n'oddayo ate zibeera ki sunna naye emu hijja ku ruhani ekkiriza hijja egi era gyeragira era ne Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama hijjatul wida hijja yasookayo okubeera nga gye yasookera ddala okukola yali hijja ki so kitegeezebwa nti ono addayo n'emirundi so kati nkubiriza abantu ti bw'obanga ozzeeyo emirundi n'emirundi obanga Allah akusoboseza nga ogenze e Makka funako ne ku bantu b'okola ki abantu b'osikako obatwaleko sheekhe osikeko mu famire yammwe osikeko ku mikwano gyammwe kwegamba bagende balambire ku ki ku bakulembeze bwo hijja obanga ogikoze ate kikuzaayo ate emirundi n'emiki n'emirundi nga tolina abantu bw'okoze eki bw'otutteko nakyo si kiki so Allah banga akuwadde ssente bannange yamba ku bantu ab'enjawulo nsooka okwebaza mulimu abantu muno mu nsi abagagga Allah basitudde amadaala mulimu omusajja gwe bayita Haji Kimuli Haji Kimuli musajja w'amaanyi nnyo nina omukolo gwe nabaddeko entebe eyo naawa omusajja n'amugamba nti insha Allah gwe musajja gwe omwaka ogujja ogendagenda e Makka hijja nagikola ki nagimuwa tiyakomye ku ekyo nayagamba nti insha Allah naawe kennyini nyini ngenda kuwa ki ate ne ambassador gugwa naye ayina gwe yawadde hijja era twabadde ku mukolo naye naye ambassador n'agamba insha Allah Sheikh Salih Musa byala naye nkuwadde hijja omwaka okola ki omwaka ogujja so bonna n'abawa hijja ababadde ku mukolo kati bo beetagisa passport zokka insha Allah so bakole ku passport nenga hijja zo bakoze ki so abantu abatulaba insha Allah tusike ku bantu ofuna bulungi omanyi buli osika ku bantu tomanya muntu ono bantu nabo baliyamba bw'oyinza okuba nga chance Allah gikoze eki kubanga chance comes once life yense nekola ki ekyuka ala hayatun buno bulamu
dynamikiya bulambo kola ki bukyuka alhayatu kullaha almawakif bukerencha masha Allah bwabadde mu bifo ebyamanyi Allah subhanahu wa ta'ala busokera ku machanga ekifo kyolimu tokyakikola ki tokyakirimu so bulosika abantu bano tumanya idha baliyamba abazzukulu tumanya abantu bano baliyamba abaana bo tumanya abantu bano bali kuyamba mu myaka nga Allah kukakkanyiza kyafaayo kimu otuna ku kyafaayo kya Nabi Yusufu banga mu bantu abali abalungi betukakasa nti Allah bayogerako Nabi Yusufu yali musajja muki ate nga yali mulungi nnyo Allah amogerako mu bitabo mu Quran ne mu Bible era bw'osoma ku kyafaayo waliwo omukyala ayitibwa Zulaika eyali ayagala okwagala Yusufu kyafaayo ekyo kiwanvu nnyo naye kyenjagaddemu nti fa idha balagta qima Allah abanga kusitudde ku madaala wonna wooli salama mu kifo kyonna wooli kyoba olina okumanya kyolwanangako kiri ekintu eki olina kusika buli osika abantu bano omuntu ono naye ajja kusabira nti omuntu eyanyamba yali gundi abamu tebagala basika ne tebagala basika nze nkubuulira osobola osika ku muntu n'omugaa mukwate oti ku mukono ng'olinganga otwala embuzi ku ttale gwe musike agane buki ng'okwata ku muki abantu abasinge bonna okubonabona kw'abantu olwaleero abaali ab'amaanyi abali mu bifo eby'amaanyi okusinga okubonabona bwabwe babonaabona nti baaliwo mu kiseera ekyo naye tebaasobola kusika ku bantu bali mu mbeera mbi kubanga adibu yagamba nti kullu fitilati swahibahu buli mulembe kuliko bannanyinigo buli mulembe kuliko bannanyinigo ofuna bulungi oba buli kiseera au kullu daqiqa buli dakiika kuliko bannanyinigo n'ekitiibwa kyabwe musolokera ku makya nga gwe ali mu kifo eky'amaanyi Allah akukakkanyiza so obako mu kifo n'osika banno n'obatwalako oba obatutte oba n'obawayo ka ssente ako akole bizinensi busolokera ku makya ng'omuntu oyo gw'oyambye ate akusabira nakuyamba kyafaayo kyemaddengezako kuwako kyafaayo Zulaika mu byafaayo yali awangalira mu Misiri yali mukyala mugagga nnyo era yakuza ne nabi wa Allah ayitibwa Yusufu Yusufu yakulirako mu lubiri nabo manyi nti abantu bagagga yayina baawe bali bamita Katfil mu kiseera ekyo yali ate omukulembeze mu Misiri naye nga bwomanyi nti abantu Allah bawa ssente Zulaika ono yayamba nnyo Yusufu afuna bulungi n'ebintu ebyaliwo n'essaawa yatuuka Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda akakkanya amaka ga Zulaika sente nezikola ki nezigwawo n'omukyala eyali mu makwago Zulaika n'akaddira ddala obulungi bw'olina gwandaba essaawa zino bugenda kutuuka bukole ki bugwewo wallahi kul man alaiha fani byonna bye tulina bigenda kukola ki bigenda kubeera nga biggwawo omuntu abeere ng'ayiika bagenda alhamdulillah gundi yakola atya yaliwo wallahi Zulaika bw'akadde ate ng'ajjukira Zulaika ono yali yeegomba nabbi wa Allah oyo Yusufu yali yamwegomba naye nga n'agamba nti asaze magezi ki okwagala Yusufu ono mu kiseera ekyo era Yusufu bamusibako ne mukomera olw'omukyalo oyo naye essaawa etuuka buli ogumiikiriza Allah aleeta ebbanga n'akutuusa ku ekyo ky'oba okola ki ky'oba weeyagala bw'ogumiikiriza ate n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akola atya Allah akutuusaayo Zulaika atuuka akaddiwa Zulaika ennyumba ne ssente ezaaliwo wallahi nga tekikyakola ki Zulaika n'abeera nga yawangalira mu kayumba ak'essubi nga bwemanyi nti omuntu awangalira e Masaka eyo nga yali w'amaanyi wano mu kibuga wallahi nga Zulaika nga ali mu kasiisira agenda okuwulira awulira abantu batandise okuwagira Yusufu bagamba Yusufu kati nga waliwo nti Bobi Wine nga owulira embeera ekola ki embekule Zulaika n'agamba erinnya ly'empulira eryo nga ndiwuliranga eryo Yusufu gwe nakuza mu maka gange gwe nalabirira tilka ayama nudawiruha baina nnasi abange obudde buziba ne bukya Allah akutuusa ku ekyo kyoba weetaaga mulamu nobweki obwensi munnange sijja kubeera nga nkulwisaayo Yusufu nga Allah subhanahu wa ta'ala amugomekerako mu kiseera ekyo ng'ate ye mukulembeze w'Emisiri
atajjukira Yusufu yalina baganda be abambonyabonyanga seko olugero ndumanyi bulungi tuyita mu bufunze naye nga baganda bambonyabonya nnyo ne bamusulako ne mukinnya twatugende ne baddayo watata waabwe so tata wa Yusufu yali Yakubu naye nga yalinga vuno ekiyitibwa endooto akati sijja kubeera nga nkuliisayo andaba kyetwagalamu nti life y'ensi eno life ekyuka yamba omuntu tomanya bulamu bw'omuntu obugenda kukola kimuntu wagenda kuba fenna abalono ba udaba tulina abatukutteko okutuukako wano kati gwe wano okujja wano gwe ensi okundaba n'ensi okubeera nga ewulira ebigambo byani bya udaba kitegeeza nti singa obadde olina omutima omubi saalikoze etya saalirabise kitegeeza nti ekyo kyokka kino kyokola ate naffe aliyo tulaba tulinayo Umaru ne Vanessa bintu byakola ki byakuyambagana so bintu kola ki so teri muntu mu nsi yemalirira yekka teri muntu agamba nti nze ebintu byange byonna bimalira ki saawa etuuka Zulaika akaddiwa abeera ku kkubo awo abagaba nange mpulira abantu bayimba Yusufu muwulira banange muntwaleko ku kkubo oba Yusufu gwe mmanyi yoyo wallahi Yusufu ne bamugamba nti waliwo omukyalo omukadde akuyita naye nga Zulaika yakaddiwa yali mulungi wangi yali mulungi ng'omibako n'amazzi n'ogakola ki n'oganywa abantu gye bali abantu abalungi gye bali Habib era kyovala mu busiraamu bali bagamba nti faniqihu ma taba lakum bw'oba owasa omuntu agenda okusanyusa wasa omuntu agenda okusimula obusimu bwo yakoze tuwasa kasimbi onfuna bulungi kyaliko byatusanyisa kasimbi kasakabeera erimu akasimbi enyuma navo erimu akasimbi enyuma navo erimu akasimbi ebayanjawulo mukko bayanjawulo Allah wabanga akuwadde sente nebaawo naye onkulu nnyo inshallah Zulaika essaawa etuuka wallahi bagamba naye mumpitire ku mwami oyo Yusufu akomawo emabega Zulaika agamba Yusufu yenze Zulaika wakulirako ewange nenkukuza naye amaaso gange gaziba naye Yusufu kyenkumanyiiko wali osaba nnyo Mukama Katonda nga ayanukula naye madde nkusaba Yusufu onsabireko Katonda abeere nga asobola okunzibula amaaso Nabbi Yusufu mu kiseera ekyo gwandaba yawanika emikono n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala omukyala Zulaika eyali akaddiye n'amaaso ge nga takyakola ki takyalaba Allah duwa n'ajja kola ki n'ajanukula awo wennyini immediately jjukira omukyala oyo akaddiye yali yeegomba Yusufu mu biseera ebyo nga yali ate amukuzizza mu maka ge era jjukira nti Zulaika oyo yagezaako goba Yusufu mu nnyumba n'amukwata naye embeera n'amuwayiza nagayagala mukwata ofuna bulungi ekyo ne mu obulamu bwa bulijjo osobola nga oliyo ng'oli muvubuka Umaru ng'olina w'okolera olina omukyala gw'okolera oba senior producer oba okitegedde naye omukyala oyo ng'akwegomba okitegedde ng'akwegomba ng'akwagala ng'agamba Umaru ono omusajja mulaba nnyo mu kisaawe alabika ate ava eno mu kapiira ate wali kiyinza okubeera nga kiralamukko otegedde nnyo n'agamba Umaru ono yeetaaga okuwaayo ki kamera n'amuteekamu akasente naye ng'omukyala mukulukulu mukko naye nga Umaru omutima gwe sigwa muyabayaba sigwa ng'amanyi kyakola kikyayagala n'agumiikiriza yavuuka bangi nga babagoba ne ku mirimu lwako baganya okwebaka ne babosi ekituufu nnyo bakijje wali waki wa Yusufu kyafaayo ekyo gwandaba essaawa zino insha Allah alhayatun dynamikiya obulamu bukyuka alhayatu kullaha almawakifu dawamu lhali min almuhali tuwali mbeera ya lubeerera wallahi Yusufu omukyala nga yali yeegomba Yusufu awo wennyini naddamu n'amulabako Allah n'aleeta ekyamagero n'agamba Yusufu Allah yagamba ni n'amugamba Yusufu omukyala gw'ogenda okuwasa kati ogenda kwewuunya ye Allah yakyusa Zulaika n'amuzaayo ku myaka 10 towakana sebo ng'obadde olowooza yamuwasizamu egyo emyaka emikadde olaba kati kyenjagala abantu bamanye nja kiki otidde ki anedda bino byensomesa ana mutakhasis byensomesa mbiinako wino kubanga kimanyi nti olwalero abantu abandaba akatambi kano kakola ki katambula Yusufu abamanye ekyafaayo ekyo Zulaika
era yennyini Allah n'amuzeeyo ku myaka 10 ekiragiro kyava eri Allah yamugamba owange gwe Yusufu oyo omukyala gwe nali nakuteekerateekera era gwe saagala gwandaba ku ssaawa zino atulaba life ekyuka Allah ekintu kyeyateekateeka wama kutiba karra ekiba kyawandiikibwa fi lawhu mahfudhu nga Allah yakikuwandiikako emyaka egy'emabega Allah asala amagezi gonna n'akola amakubo gonna n'otuukayo kati saa zino oli wano oyinza okuba nga oli wano mu Uganda nga wallahi tetukyakubalirawo nga Allah yateekateeka nti oli wano naye oligenda mu America nga nze sikimanyi nga tokimanyi oli wano oligenda e Canada kihajjati nekibeereyo nga kindaba nekikula sobinino oyo sadiki oyo agamba ki tusobola okubeera wano oli nagamba seeko yasomesa ebyafaayo ali atya walitajjaako eno nasomesa ku bantu baffe ntuna kuteekamu tiketi kati nkugambye twabadde ku mukolo Haji Kimuli nawa bamaseeka aba babiri hijja ambasada waffe gugwa mukwano gwange oyo naye yennyini n'abeeranga agambye seeka omulala n'agamba nkuwadde hijja n'agamba nze mbeetagamu ekintu eki passport kale ate ekyewuunyisa seeka gwe bawadde hijja yali edduwa yazivaako nga yeefula mutabuligi tayagala kusoma dduwa biki naye olunaku lwe yakomyewo mu dduwa lwe yafunye ekyamagero kati oluusi abantu abamu twesubye ebintu nga Allah ateekateeka ekintu ekyo esooka n'azivaamu simanye edduwa twatugende seeka n'asituka ne bamuwa omulyango gwa mawuledi omanyi basooka bisoma oluvannyuma ne babikola batya ne babivaamu ne beefuulafuula seeka yasalidde nabbi subhana maru kudus Allahumma salli wa sallim wa yubariki alina suta nabbi Muhammadun asharaful arabi wala jami nabbi jali n'agamba Muhammadu khayru ma yamshi ala qadami Muhammadu basitul ma'ruf jami'uhum Muhammadu sadiqul aqwali wal qarami Muhammadu zinatud dunya wa bajatuha Muhammadu khalqillahi aw bosuta prophet Muhammadi omusajja yatunga barizanji ebigambo ebyo otekeddwa okubeera nga oluwarabu lwayo olutegeera bukusu ng'olutegeera omusajja olwasusse nabbi abalumizibwa amazima go galina okwogezebwa ng'akoppa bukopi ng'ayagala kwozaamu onfuna bulungi kyova olaba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammadi yagamba nti man arada omuntu yenna ayagala an yas'arullah ng'oyagala Allah oyo ali waggulu akwanukule Allah akola atya falyusalli nabina Muhammadi suuta ku mutume olaba n'omuntu omugagga yeetagisa naye omukola otya onfuna bulungi musuute olaba mukyala wo musuute mwami wo musuute onfuna bulungi onfuna bulungi kati omuntu yenna ayagala Allah okwanukula olina okusuuta Prophet Muhammadi olina omukola ki era kyova olaba omuntu agenda e Makka n'agenda e Madiina atuuka Prophet Muhammadi we bamuziika n'otola ku salaamu salamu alayka ya habiballah salamu alayka ya rasulullah salamu alayka ya khalqillah basutani nabi Muhammadi kati omusajja olw'okusuuta kwe yasuusa nabi Muhammadi musajja n'agamba musajja n'agamba nti mamanyi nkuwadde hijja omwaka okola ki ogujja so tutegeeza ki nti ati Allah ekintu kye yateekateeka kyekiri kye tubaddeko nti Zulaika yadda buto emyaka gye yali yagaliramu Yusufu yali muto naye nga yamwegomba bwandaba essaawa zino fefe nnyini oyinza okuba olina ekintu kyewali weegomba dda ng'olina ekintu kyokola ki kyowegakawalako Allah n'amala akampa ya rabbi oba kasajja ako ka udaba Allah n'akansuuzako obusuuza bw'ati ebyange biba biwedde malakatu dunia wa mafiha
ofuna ensolo gikoze eki njimaze abantu mu nsubi bye twegomba bingi bwe muntu alina kyaba yeegomba naga singa Allah ampa kino Allah singa ampa kino Allah akikola ki akikuwa naye nga okukikuwa kwakyo Allah asobola okukikuwa either ng'alina enteekateeka gyagala akuyiseemu ofuna bulungi otwe ku kintu ekyo ate olaba Yusufu ekisaala wenyini wamala okusomera edduwa ku mukyalo oyo Zulaika awanise emikono asabe Allah ekiseera ekyo Zulaika amaaso ge ne gasumuka awo wenyini Allah naleeta ekiragiro n'agamba Yusufu oyo omukyala Zulaika ye mukyala wo gogenda okuwasa ate ng'ekiragiro nga kyava eri Allah ofuna bulungi ekiragiro kiba nga kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeeza nti era Yusufu yawasaani Zulaika kyejagadde teyamuwasizamu egye emyaka emiki yamuzi kisoboka fa idha arada Allah kyonna kyaba ayagadde okola kun fayakun agamba kivolaba nti ejjana abantu balingira mu jjana mu paradise teri muntu agenda kuyingira mu jjana nga mukadde jjana omuntu olina okuyingira ng'olimbooko bw'obanga olina mukyalawo ku nsi kuno bw'abandaba essaawa zino mukyalawo nga wamuwasa ne muwangala naye ne muzaama kisaa kituuka omukyala n'akaddiwa eryali ettutu ne likola ki onfuna bulungi eyali anyiri akasusubaami n'akola atya naye ng'omwami gw'okaddiyiza oba omuki omukyala oyo muzaddemu abaana omuna bulungi abakyala batukaddiya okuteeka ka pressure kituufu anti Nabi Muhammad sallama yagamba nti adduniya mataa'u tyabanga ensi eno gye mulaba erimu ebirungi nagamba nti wa khairu mataa'uha ti obulungi bw'ensi eno okujunyumirwa almar'atu salih Allah okuwa omukyala ng'omukyala oyo fa idha nadara ilaiha bw'obanga omutuddeko akusanyusa bwalwa omukyala gw'ogambye gw'ogenda okuwasa n'akukaddiya oli myaka aga nga bagamba Umaru wa myaka 7 onfuna bulungi yamuyinako nno oba otegedde naye twamugoba kusaaga twekikono onfuna bulungi Umaru waffe alina okufaanana emyaka gy'alina emituufu naye nawe kye mbadde njagala obuuza nti singa Yusufu yakemebwa wali omukyalo no Zulaika yamukemera wali ng'ayagala amukozese singa Yusufu yakemebwa neyebaka ku mukyalo ono ate ebintu tebyandituuseewo tulinawo nawe ekyokuyiga nti osobola okugumiikiriza mpaka ng'ekiseera kya Allah kikoze eki kituuse kubanga nkubyemu akafaananyi nga Yusufu ono Zulaika wali we yamwagalira ennyo n'amutega obunyeebwa n'amugoba ekiro n'emisana nga mwami we taliiwo ng'abasajja baagala abakozi house boy nga n'abakyala abaagala abakozi osanga mukama wange nga ayagala kusompina ng'ayagala kusoppe neŋŋaano ddimuwa maaso eyo n'ansanga ate nga nange nkifunyemu so abavubuka abali abantu bonna batulaba abantu bonna Vanessa Umaru Basimithi Abbe mwenna Baketula Bakamada ekintu kugumiikiriza kikulu nnyo era bayigemu ti Allah ekintu kyaba yateekateeka wallahi ondaba wano essaawa zino Allah ekintu kye yateekateeka tekisobola kukusuba tekisobola naye kisoboka ekiiso awo ate bane ng'oliseeka nnyo kati kisoboka kubanga ekiiso nga kyazzeemu awo kisobola okudireyingisa Allah kyakolaki kyakutegekera tusomese ku kiiso ate ozizeeyo wali eri nekubalizagala okuleeta awo tubasooke wali ku kiiso tubasooke wali kati oza okumalizayo kano baka tubadde tutuke ku kiiso kuba kati wano kugundi ku Yusufu awo asaburu obugumiikiriza bwe bali babwogerako bagamba asaburu dawaul mashakil obugumiikiriza lyeddagala ly'obulamu bw'ensi eno obugumiikiriza lyeddagala ly'obulamu ki wabula ogumiikiriza ekintu Allah akikutuusaako wali obadde Yusufu wamala okusoma edduwa Allah n'amugamba oyo gwe omukyala gw'oteekeddwa okukola ki Zulaika Allah yamuzzayo buto ku myaka 11 kitegeeza nti emyaka 15 gwe njagala kubbamu akafaanani omwana wa leero omuwala ku myaka 15 nga n'ebbeere lye 15 onfuna bulungi nga n'endabika ye ku myaka 10 emeka nga byonna ayina nga neddiifu kweri amaheehe n'amatwitwini nga byonna biki nga byonna ku kwebiri omanyi nawe tubayita ba pikin mamadem ofuna bulungi nga ka pikin mamadem kali awo
kyekugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala bwewangale mukyalawo n'omwami wo ne mukaddiwa mu bufumbo Allah bali babayingiza ejjana tagenda kubayingiza nga bakadde kubanga Allah ategeeza mu Qur'ani gwatulaba barabillahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim tu byawino si byakwogera bogezi yagamba inna ansha'anahunna insha'a faja'alnahunna abqara uruban atar Allah agamba nti inna ansha'anahunna insha'a nti Allah agenda kubazzayo buto omukyala muzzeyo buki omwami wa muzzeyo buki inna ansha'anahunna insha'a faja'alnahunna abqara omukyala wa Allah muzzeyo buto ngambeerera ekwawa mtu abawasanga simbeerera wala ofuna chance eriawo ofuna kasire kesiki ofuna bulungi so kakati Allah gwandaba essaawa zino abali mu bufumbo essaawa zino omwami n'omukyala mu butuufu Allah omukyalawo Allah agenda muzzayo buto ofuna bulungi omukyala oyo Allah amutone ate amutekeko byotaalaba ku ye amuzzayo buto tuli batusomesaako tujja kusomesa ku bwonya okulabira nti omukyala ambeerera etopic tujja tusomesaako bajja kufa bajja tuttamu omuntu olwo kubanga olina bangi boogenda okwabya ate kutya kye ofuna bulungi so olaba Vanessa akotose omutwe ate olwo abaana babagirabye bo banaakola mbeera nawe tabula omukwatako oboto omubiri gwe jala abeera nga alina akola ki asansamala asobola okutuya olususu aseka tulindeko maigwe nkumanyi bwotandika ebintu ebyo okay inshallah so akati olina kyogeze n'oleeta kyogambye nti Allah kyaba yakuteekerateekera kisobola okukyuka nga Allah yakuteekerateekera ekintu mu nsi nga Allah yagamba inshallah udaba ogenda kufuna kino nga Allah ateekateeka nti Umaru ogenda kufuna kino naye ekiiso ne kiyingirawo ne kikidiraeyingisa omuntu bwawulira ekiiso kyeki awo njaga tutandikire gwandaba essaawa zino saagala obeerenga ogaana saagala obeerenga topic eno gibeereko nnyo kubanga Nabi Muhammad yagamba al-ainu haqqun ekiiso kya mazima al-ainun haqqun ekiiso kiki kya mazima bwe bali bannyonnyola ekiiso bagamba nti ainun ekiiso hiya saham takhruju min nafsihi buba kabanga akasaale kubanga jjukira nti omuntu alina ekiiso azaalibwa nakyo ekiiso buba bulwadde nga bonoolaba omuntu ng'alina ekiiso aba n'ekiiso ekyo nga yazaalibwa nakyo naye nga ekiiso ekyo saham takhruju min nafsihi kiranga omuntu wanaakwata akasaale ako n'akakasukira omuntu ne kamufumita ne kamuyingira n'obeera nga owulira ekiyitibwa buki obulumi kati peyini eyo gy'ofuna nga akasaale kakoze katya kakuyingiddemu bwe bulumi bw'ekiiso ng'omuntu akutunuulidde ekiiso purogulaamu zo zonna zobadde opulaninga ne zikyuka ne zigwa ku gundi butaka nahawu badan al mahsud ekiiso kikyusa omubiri gw'omuntu muno mwonna ofuna bulungi al mahsudu wal hasidin kisangibwa mu mbiri gyaffe Allah tassa ekiiso munda muno bubanga obutwa omuntu banakutunulira bwati ne kibeera nga kisobola okukosa omubiri gwo noyonooneka totale ekiiso ainun omuntu ow'ekiiso nadwala kikutunuulira bwekiti gwandaba essaawa zino kisobola okubeera nga kisuubula n'emmotoka ekiiso ne kigikuba ekigo neyeefuula ekiiso kyonoona emirimu ogenda okulaba nga emirimu gy'abantu tegigyatambula bulungi lwa kiiso ainun haqqun okumanya ekiiso ky'amazima omuntu nga akirina asobola okubeera nga bizinensi yo bwagikuba ekiiso yeenooneka eggwawo nekkirira ainul haqqun okumanya ekiiso ky'amazima badani wal mahsudu lahasidin fatasibuhu kikosa nanyini oyo akirina kikosa oyo gwaba akitunuuliza kiiso kibi nnyo ofuna bulungi era bw'oba okoze nnyo lisaaki ensi eno yonna nga wetuwangaala omuntu nga yakukubye ekiiso oyinza obutaddangulu yes oba teweerwanyeeko kisobola okukulemesa ensi eno
n'ogamba nti ze bannange nabaaki kiki ekyantuukako naye ngaekyakutuukako ainun kiiso oli yakikukuba nadhalan kyo kimala kutunulira bwoti omuntu bwe kimala okutunulira fatasibuhu nekikonoona omubiri gwonna ovanga ku kintu ovanga ku kintu Allahu akbar Allahu akbar nga wakuyingira ava wano wakufunidde ku nnyindo n'akusensera omubiri gwonna n'agumenyaamenya n'okutukuluma nga tokyasobola kussa tokyasobola tambula amagumba gakuluma amatu gakuluma amaaso gakuluma tosobola kuseka covid yali mubi kayatolo siriimu aganda wange mwegendereze atutaasi olina ekintu kyeyogeddeko ku kiisa ekyo nenzijukira edda jjajja nga tugamba nnyo basenga bano batunuliza nnyo ebiiso bawala baabwe era n'akagalo kano bakegendereze akagalo kano buli muntu wakusonga naddala tubeebiisa abo tubegendereze bayogera nnyo nga bakolawe bati bakusongamu akagalo ako olina kyokamanyeeko kubanga kati bw'abanga omuntu akusonzeemu bw'ati n'akutunuza kubanga ayinza okuba nga kabesenga kabaani ayinza okuba nga ekiiso kubanga tugambye sahamu takhruju min nafsihi ekiiso ekyo kiringa akasaale butwa hasidin nga busangibwa mu mubiri muno nahawu albadan walmahsud fatasibuhu bw'abanga senga akikukubye onfuna bulungi kojja kikukubye totale kyabayogedde kituukirira omwana oyo talizaala ng'akusonzeemu akagalo era kyova abatulaba ku gundi olwali kukamera wano tubalina ebigambo byetwogera tubyegendereze ofuna bulungi omuntu ogenda okulaba nga owangalira awantu naye nga obulamu buganya okutambula ng'omuntu yakuba ekiiso zino zonna accidenti zolaba ezituuka mu Masaka zolaba ejjinja ezenyonyi zolaba ezigwa ekiiso kizitowa bulwadde amata agabbire mali y'omuntu nebbira ofuna bulungi mulaba omuntu eyali mu mbeera ennungi ebintu byonna byagootaana ofuna bulungi badanu walmahsud fatasibuhu kyonoona nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama yagamba nti aktharu abantu abasinga ku mulembe guno okufa kwabwe bonna bagenda kufa abasinga bonna bafa kiiso aktharu ma yamutu min al umma omuntu yewaza ate ekiiso okufa kw'abantu bonna bali mu nsi onfuna bulungi ekiiso owangala n'omuntu oba n'abantu otambula n'abantu naye nga okukyewala tujja bawa edduwa weziri ezisobola okukola ki okuyambako okwewala tukitegeera awo tujja bawa so kakati tugamba nti ekiiso kino aktharu abantu abasinga bwagamba nti aktharu kitegeeza nti omuwendo gw'abantu abasinga mu nsi muno ma yamutu min al umma abantu kye bagenda okusinga okufa ku mulembe guno yagamba nti ainun au al ainun bagenda kufa kiiso bagenda kufa kiiso nagamba okumanya ekiiso haqqun gwandaba kyamazima nadhalan kikutunulira bwekito omuntu ng'alina ekiiso nagamba nti aktharu min ahad al qubur abantu abasinga be muziise mu famire zammwe abantu abasinga abafunye accidenti abantu abasinga bali mu kabuli abasinga bonna abasinga enfa yaabwe kiiso omuntu asobola okuba famire enamba ekiiso neesaanawo nga buli kyemukola nga mu maka gammwe temubaamu mbaga mu maka gammwe temubaamu kwanjula mu maka gammwe temubaamu avuga mmotoka ng'omusajja omu ku kyalo yagamba famire eyo temuli baamu avuga mmotoka nekibeerawo ate nedda tulina anwaul ainun ebiiso birimu ebika types tukonewo katono nnyo konawo katono nnyo fumita emboozi ofuna bulungi engeri gye betuludde obawo abantu wano tubaweeko katono waliwo kadi yuayinu insanu nafsahu personally gwe kennyini omuntu andaba oyinza okuba gwe kennyini okirina naye ngaekiiso okyekuba kadi yuayinu insanu nafsahu omuntu yennyini gwanda asobola okubeera nga yennyini personale gwandaba abandaba ku gundi eno omuntu ayinza okuba yennyini akyekuba ekiiso okyekuba otya ekiiso gwe kennyini okyekuba nga buli byokola byonna tebitambula sheekh osanga omuntu nagamba nti ngezezzaako sheekh ng'omuntu asobola okufuna miliyoni ng'ebi nazifuna naye nga tamanya wa gye ziraze kadi
yu'ayinu al-insan nafsahu asobola okyekuba gwe kennyini okyekuba otya nga buli wogeza okukola bizinensi ebintu bigana okutambula n'obeeraawo mu famire n'obeera mu nsi ng'otambula ozunga wasigala kunyirira bunyirizi ejamatama na lubuto omula bulungi nkufuna wasigala kuwangaliraawo ofuna bulungi n'obeera mu mbeera ng'ekiiso wakyekuba bulwadde nga obulina type eyokubiri kadi yu'ayinu ghayruhu omuntu alina ekiiso asobola kikuba omulala n'ekikukuba omuntu w'ekisiraani nawe ekisiraani kikwata exactly n'ekikuba ogenda okulaba nga mu butuufu omuntu yakuba ekiiso naye nga tewamanya muntu yakuba ekiiso kyavaawa bewebaka n'omuntu nenkya nomala ebbanga esala todde mufuna ssente ogambye oti ate nkulimbe mikwano gyange ginyumiza nze nkola research seeka simanyi nenjogera bwobe mwana gamba nebase n'omuntu n'omuwala oba omukazi n'abeera ng'abadde akola ssente ze naga nebase n'omuvubuka gundi ne gundi n'okuba we nebaka naye emirimu gyagootaana mulimu ne bali nga just kumukwanako bukwanyi kumukiinako nti owayonyirira nga bw'okwana omwana emikisa sente n'ofuna era osobola okugamba omwana nti Vanessa onyirira sente nezikola ki entandikwa y'okulwa kwa sente n'etandikira obuuza wumala kati ate min asbabul fukara ensonga ezikyasinze okwavuwaza abantu mu nsi tujja gisomesaako naye engeri gy'oleese ekyo kandeteyo ekintu eki ensonga ezikyasinze okwavuwaza abantu ensonga eri egi njagala okujjayo zira ensonga 30 naye okwenda okwebaka buli muntu yenna ng'osanze nga tokawummuza azaani obuki zaala nga tomuwummuza olw'ensonga nti obwenzi buno buli woyenda tomanyi muntu jukira nti buli weyambulula omuntu oli kyala nakweyambulula naawe nokola otya gana amasanyalaze gano hormunatin wa ifrazatin gana agakuba ng'omuntu oli akubye sisitimu nebeera nga y'omubiri ekyuse nga otunudde mu mitabokisi y'omukyala ofuna bulungi kati okukyankana kuno okukyankana kw'omubiri gw'omuntu ogenda kusayininga mu mukyala gw'otategeera mu mwami gw'otamanyi nga olina by'omuggyako nawe olina by'okola ki Allahu akbar ofuna buli kitabo ky'okoze eki abasajja basayininga ogenda kulaba omusajja yali alina ssente n'agamba yogolaba yali bifeekeera naye nga era weegendereze omuntu bw'afuna ssente abasinga bonna batuukira mu bamaama ofuna bulungi kati tayimu lwegenda emyaka ogenda omulaba ogenda okulaba nga Allah amuziza wansi ofuna bulungi lwaki g'osayiningamu tomutegeera cheke gy'osayiningamu togimanyi okumanya sisitimu eri yakula bulala weebuuze omubiri guno gukyankana gutya onfuna bulungi gwandaba essaawa zino gwe tokimanyi nti omubiri guno okukyankalana kubanga tugwenjagala olabe nti omukyala singa omwami aba yeeyambudde omukyala ayinza obutakyankalana ye naye ate omukyala bwe yeeyambula omwami akyankalana etujja kusomera tujja kusomesa amasanyalaze Katonda ge yateeka mu bakyala abo tujja n'okusomesa olaba otya embeerera tubabuulire kati nga tuzeeko wali emabega ku kiiso kino ekiiso ndooza kintu kinene nnyo ekiiso tujja kinyonnyola era kyakiriko era tutunudde ebika bibiri ebyekiiso tulina ekika ky'ebiiso ebika bimeka bibiri waliwo kadi yu'ayinu insanu nafsahu nga gwe kennyini ate kati omumanyi Olwarabu wallahi gwe kennyini gwe okyekubye oyinza okuba ekiiso okyekuba naye nga tokola ki nga tomanyi newabaawo kadi yu'ayinu ghayruhu nga waliwo yakikuba obanga osobola okikuba omulala kati wenjagala tubuuze omuntu aziiza atya ekiiso kino
ekiiso ekyo tunyako ebirundi bibiri kubanga topic nene tukyakoma tubawa ebika by'ebiiso bingi naye tujja kuyako ne ku kigere wali mukwano we adambuuza alaba show yaffe munagamba ne mulimu omuwala gw'otunula nga ndi bassa omuwala nga mulungi naye ogenda otunula ti ku fuutuwaaka ng'ekigere kyatuula bwe kiti kakati omuntu n'ogamba agowingewa Katonda yateekako ebiyungo by'abantu kuno ofuna bulungi ekyo bayite ekigere ky'ekisiraani era kati omuntu kirungi nnyo ng'osinkanye omwana omuwala okubeera nga omutunulirako mu biki n'omutunulako ko obutuufu galwa engalo zo nga bozitunuulidde olaba ddala nti zo tezibala binusu ofuna bulungi tezibala biki bibala bizike ofuna bulungi naddolaali white money yes gwe abatulaba essaawa zino abantu gye bali mu nsi ofuna bulungi ng'omuntu nga ye alhamdulillah nga bw'oba omutunulidde bw'oti ebigere bye ate olaba bino ebya DNA tetwayitawanye nagenda mu byuma irimu bakadde baffe batuzaala ne bajjajja bagimanyi oba tetukyabifaako kituufu era twala mwana ewaka nga muzeeyi akwata ati ekigere namutuna ati maaso n'agamba era kyalibadde kirungi edda omuntu bwe yafunanga omwana omuwala ofunye omwana omulenzi mutwale ku bantu abakulu ewajjajja ewamama ewatata wasenga naffe nange udaba mundeetereko jasi lunaku olu nange udaba salaamu aleikum nakaddemu ke nafunye mugjeeko munkyalireko omwana oyo omulabeko omwana gwogenda okuwasa oba gwogenda okukola ki nsobola waliwo omuntu omu yansindikira omusajja okuva mu UK namumpereza mu kifaananyi bwati muga gwe pereza yena mulamba nagamba sheekhe omuntu oyo gwe njagala okukola ki okufumbirwa omuntu oyo ali atya eyo irimu Allah gyetuli wallahi ne mutunulira bwe nti nze ne mubuulira okusinziira nga we namukola ki n'ekikula kye bye namugamba ngabo manyi nti laavu eno emanyi otulimba eziba amaaso laavu eziba ki alhubbul a'ma bangi beegazi bimba manyi mbamanyi obula bulungi nze omanyi nagaye nkola nnyo research Allah obula bulungi bwe namunyola ne munnyonnyola omuntu ono ABCD ofuna bulungi yagenda okakkanangira bye namunnyonnyola byali bituufu so akati abantu ngabo n'ogamba nti ngenda kugula mmotoka eri mu bondi n'okutwala makanika owuwo gomanyi n'agyekebejja n'ogamba makanika nkebere emmotoka eno yingini eri etya kubanga ojja kulaba emmotoka ng'enyirira naye nga yingini nfu olaba omusajja kunyirira bw'ati naye nga omusajja alina omutima mubi namukwano gwange yayimba akayimba n'agamba omuyembe okunyirira kungulu tekigugaana kuvunda munda ate ngera n'ennyanja ennaku kati n'abantu we tuli mu nsi afuna bulungi emmotoka ogyegombye nti ye funa makanika agitegeere agivugemu alabe kati naffe abantu abategeera embeera z'abantu irishadi watawujihati tumanye embeera omwana oyo muyina naye okusinda ku mbeera nebweti waliwo ekikyamu omusajja alhamdulillah gwofunye Allah amutekemu baraka omukyala gwofunye Allah amutekemu ki naye twesimira fekka anti oba otyo gali natwala kikazi kyange waseeka udaba ayinza okukola ki ayinza okukwatamu ate nkwatamu nki ng'olemereddwa ate yakati ebyo nabyo omutwalewa umal ebyo nabyo twetaagisa okubibasomesa omanye ekitabo kyogenda okuwandiikamu kifaana kitya nga gwososeeyo nedda kakati olaba ate kati gwe otutate ku topiki kati olaba ekikula ky'omuntu nga bw'olaba ekikula ky'omuntu kyekikula ky'embeera eri endala kadhibu ye alkadhibu tanmu kama tanimu l insani waya y'omuntu ekula nga balaba omuntu bwakula seeka emboze gena ko yalala seeka nkumanyi kasola nika kadhibu negondo ne bale ndita kyakulabirako ofuna bulungi naye awo tujja kusomesa olulala soka kati oyina omukyala oli amufuna kati emmotoka zikyuse kituufu edda twavuzanga emmotoka edda ze twavuganga zalinga za giya kati emmotoka ziri automatic ofuna bulungi edda omuntu yavuganga emmotoka nga oluusi oyina okumanya hand brake eri etya eri wano
ofuna bulungi kati eyange giye gundi jekola jevuga eri wansi olunya kati n'omukyala naye olina okumanya ekikula kye mupapa eitho gisikira wano olinya obula bulungi manya omukyala ofuna bulungi kubanga buli mukyala nga bw'omulaba mu nsi muno ekikula kye kirala n'omusajja nga bw'omulaba ekikula kye kiki kirala tujja kusomesa ku bika inshallah awo nyine twewala tutya ekiiso nga tumaliriza mu ngeri nga 2-3 Allahu akbar mu abandaba al-aynul haqqun ekiiso kyamazima ekiiso tulina edduwa ezisabibwa omuntu osobola okubeera nga ndaba ekiiso Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akusaasidde basobola kikukuba banabi yagamba singa muba muli wano mutudde munnammwe n'afuna attack niwabawo omuntu azze n'agwa wansi omanyanga nti waliwo alina ekiiso ng'oli azze buzi naye mubaddewo okulaba nga omuntu agudde ofuna bulungi omuntu oyo aba agudde oba omugenyi oyo aba azze tekubanga ng'okimanyi mumuwa amazzi n'anaaba mu mazzi ago n'anaabako mu ngalo n'anaabako ne mu maaso amazzi ago ne muganaaza omuntu oyo aba afunye ataaka nga mukimanyi nti gundi wakiiso anaaba mu ngalo ze tuli watutudde kati tusomesa tunayingira bw'ati olwokulaba nga ogudde eri ngezezza bwezi ate kibyokugwa kasita wendi tomanya ofuna bulungi n'ogwa immediately omuntu oyo tumugamba amazzi ago n'aganaabamu bwamala oganaabamu amazzi ago nengakunaaza oba obonye ki ate waliwo nedduwa endala ofuna bulungi tusobola okweyambisa al-Fatiha kul wallahu ahadun tujeyambise nnyo bannange okugisoma abandaba tuyambise nnyo kul a'udhu birabbi nnasi ogisome emirundi emeka 3 ne kul a'udhu birabbi nnasi oba omuntu osobola okukwata bino ebibatu by'obwoti n'obigatta tunowandamu amalusu booti nga bwe nkoze n'osoma bismillahir rahmanir rahim kul huwa allahu ahadun paka sura wekola ki n'osoma kul a'udhu birabbil falaq paka wekola ki n'osoma kul a'udhu birabbin nasi nekola ki bomala okusoma essula ezo gwandaba nkuwaddagala weesinsiriza omubiri gwonna eddagala gwabandaba bw'oba tokimanyi nga oyagala engeri enzijanjaba yakyo tukubire ku simu gibawo enamba 702 97 18 47 omulundi gumu 0702 97 18 47 gwawangalira mu nsi ez'ebweru andaba essaawa zino whatsapp kwendi insha Allah nebuuzaako lwaki embeera eno gy'oli eno balowooza oli mu mbeera nnungi mu Amerika gy'oli kumbe omuzira kyegukkola Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbete tugenda okubanga tukuma olunaku olwaleero Sheikh Daba asobola okubanga akuwa ku magezi ne mu ngeri gyesobola okubanga weeterezaamu si mu ngeri eri gye mulowooza wabula eno engeri open ey'ekikugu etaliimu gambaamu nompa ssente kukolere kino kola kino wekuba oba mu WhatsApp ngengo yagala mwebuuzako embeera nga tutambula nasooka kujja ng'ebintu bitambula bwana Franka yakutumidde ssebo ali mu SA yatika ebintu bye naye ayagala agenda okutuuka ebintu bina biri taratibu naye nga insha Allah ssebo atuuka naye nga akwagala nnyo era nga bwebutuuka bwatuwe pa alina okutuukako wano mu studio insha Allah tweyanziza nnyo tweyanze bwana Franka era essaawa yonna tujja kuba tukwaniriza ate twongere okuba nammwe abali eyo nga mwongere okulaba program eno nga mugyagala nnyo mikwano gyange giri e Canada mbadde mumbuuza nnyo Sheikh Daba komezaawo tube nga twongera okuyanja ensonga zino nga bwe nabagamba nti nno tetuliiwo just kubeera nga tulina byaffe tuyisa tuliwo okubaamu nno tusomesa ku ebyo bye tuyize tukyalengeko amagezi gano nammwe naye mbeere nga mulina akengera tujje mukyusamu obulamu nga bagambye 070 02 97 18 47 tujja kumusomesa ku bika by'ekiiso tujja kuba tujja basomesa ku bika by'ebiiso n'engeri gy'osobola okwongera obyewalamu ate nawe osobola okuba nga ate okola ate obulamu okuba nga okola kinga obutereeza manya nze Shadik Smith nga bulijjo akwata kashe eno mbeerawo ne Sheikh Daba nga tukubaganya ensonga mu bintu bino n'okwongera okuyiga ate ababeera ku kamera kubeerako omwana mulenzi Umar kweno kamera kubeerako ne Vanessa kweri kamera ababitemateme ba King Montage Studios tusanga wano enankula ku bitala
wala era nga zino beautiful studios zaffe mutusinze kwa recordinga channel kwanga ate ebatukako gye muli mujje mutuyungeko tukuba ebifaananyi ku buli mukolo gwonna mbaga kwanjulwa kuyinjirwa birthday party mujje kukabeeyi akasaamusaamu naye n'obeera oli bweru mwena ebifaananyi byo byagala tukolereko tubikusindikire mu frames ennungi oba tubikutwalire waka babitimbe mu nnyumba naye tujja kuba tukola ki tukikolerako ate mu ngeri ya maridadi sana taratibu naye nga ebijanjalo byo tubiraba ate tubirengerako eki amasavu so tova ku mulamwa tova ku line tova ku luguudo tova ku lweiraawo kuluma tovaako kale nga bulijjo tubeera ata 10 mpeera bankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.